Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kubeera nga mulaba Bukedde TV1. Olunaku luno olwaleero yenze Mpaji Farid okubeera okulwamu nange Mahadi Lusiba Wajid. Nudini atekooteka ajatina Bukenya programu eno nekutuukako bulungi nnyo gwe atudde ewaka akalidde ntende agenda maaso n'okubeera nti okyakakalabya emirimu gyo nosobola okubeera nti no otraba kulikayo yonna gy'ogenze maaso n'okubeera nga osaalira atasobodde kusaala gwe tugambye nti weekwase Mukama Katonda oboolyawo musabe n'okumusaba akutuuse ku jjuma eddako obeere omu ku abo agenda maaso n'okuba nga musaala ejjuma. Tuli mu nnaku omusanvu mu mwezi guno ogwa Dhulhijja, ennaku Allah ze yalayira ne zigenda maaso nga buli muntu yenna alina okuba nga akoleramu emirimu emirungi, era abamanyi bazoogerako ne bagamba nti tewali mulimo gw'okola Allah gwasinga kwagala okujjako omulimo okoleddwa mu nnaku zino 10. Kale oboolyawo abamu abaga nti omulimo ogusinga okwagala eri Allah gwe mulimo gw'okusiiba, abamu ne beekwata kusiiba gwe yasiibira ddala okuviira ddala ku lunaku olw'omukaaga okutuuka kati tugambye nti gwe yisa mikono mu maaso kubanga Allah akusobosezza okubeera nti nno okola ensonga ezo. Ku lunaku olw'Essande alunaku lwa Arafa olwabasinga wemba musinga okuba nti no musimba essira. Lunaku nolwe tulina esheziwa gwe tugenda okubeera nga tutambula naye nga tugenda kwogerako ku nnaku zino. Tugenda kwogera ku lunaku lwa Arafa, oba oliawo tujja kwogera ne kusala ebisolo. Abantu abasinga muliawo mwegayaza temwagala kusala, naye tujja kumanya okusala mu Busiraamu kwavaawa nga tuli ku nnono eya jjajjaffe Ibrahim. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo tukwaniriza ku Bukedde TV. Mbadde nsaba obuuze kuba tulaba essaawa eno yennyini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, summa salatu wa salamu ala maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera nga tusaala jjuma, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gituwemu bulungi. Allahumma amina. Nsaba Allah mu bwewombeefu ateeka okusaasira n'emirembe ku Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kubanga bino yabitusomesa ffe abantu. Neebaza management yonna eya Bukedde TV okusingira ddala Ajatina Bukenya Hadija ne Farid Mpaji na mwenna abakwasaganya ensonga eyo. Nsaba Allah bawemu obulungamu mu ekyo. Amiina ya Rabbi. Nkimanyi nga abantu mundaba mwenna okusingira ddala musawo ezzana mama wangu Eseta Asha na mwenna abantu mwenna nsaba muwulirize betugenda okusomesa inshallah. She tugende ku musomo gwe nyini tuli mu nnaku musanvu mwezi gwa Dhulhijja. Abantu abasinga kukwata kusiiba si kibi kirungi, naye waliwo n'emirimu emirala egirina okubeera nga gikolebwamu. Ennaku ezo kwe tuba twetoololera okutuuka natuuka wali wennyini ku Hijja. Ennaku 10 ezo mu surati al-Fajri Allah azogerako baada auzu billahi minash shaitani rajim yatandika na kulayira yagamba nti wal fajri ndayidde okusala kw'emmambya walayali al-ashri ndayidde bire 10 ebiri mu mwezi gwa Dhulhijja ennaku ezisooka 10 washafi wal watiri yalayira omuwendo ogwenkanankana n'ogwensuusuuba kye yali ategeeza mu ekyo. Washafi yali ategeeza omuwendo ogwenkanankana gwe guliwa lwe lunaku lwa Dhuhiya olwayidi olunaku olw'e10. Wal watiri lwe lunaku lwa Arafa. Bo babeera mu mikolo gya Arafa, ffe tubeera wano nga tukoze eki tusiibye kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi ngeva ku Abi Katada nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila bamubuuza sawmu yawm Arafa nti okusiiba olunaku lwa Arafa kiri kitya, n'abagamba nti olunaku olwo an sawmu yawm Arafa omuntu bw'alusiiba omuntu walusiiba yukaffira sanata madiyata wal bakiyata, Allah musonyiwa omwaka gw'emabega wal bakiyata n'ogw'omu maaso gyakola ki guno omwaka gwe tumalako guno agukusonyiwa ne guno gwogenda okuddamu nagwo nagukola ki kubanga omusiraamu alaba Bukedde TV. Shefe tuli mwaka ogusembayo, manya tuli mwezi ogusembayo mu mwaka gw'Obusiraamu 1237. Kiba kitegeeza nti atugenda okuyingira
38 oluvannyuma lw'okusenguka ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aha, shetu eyongereyo. Alafu omusiba ne bakusonyiwa omwaka ogujja 2038 ate ne bakusonyiwa n'ogwema bega ne 2037 ne bagukusonyiwa. Omwana Adamu ali eyampuliriza nti si kirungi nnyo lunaku lwa Arafa kuyitako. Newankubadde nga bamu balemereddwa okusiiba zino naye olunaku lwa Arafa beera ng'olukola ki olusiiba. Ennaku zino nnungi nnyo naye nga tonnaziyingiramu. Ekisookera ddala oleeta nniya ey'okubeera nti ogenda kukola ki ennaku zino ogenda ziyingiramu ate n'obeera nga ozisiiba. Naye ate bw'obanga olimu n'akagamba nti ngenda kusala ky'olina okukulembeza kino nga hadisi eva ku mukyala gwe bayita Ummu Salama amannya g'amatuufu ya Hindu binti Abu Umayya mukyala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iza raaitum irada zil hijja bw'olaba ng'okubonekerera kw'omwezi wa arada ahadukum ayudahhiya n'oleeta nniya ggwe mu mutima gwo nti ogenda kusala ebisolo ky'olina okukola kino falyumsik an sha'rihi togezaako kubeera nga osala enviirizo zonna we ziri zeesonyiwe wa azfarihi n'enjala zo tozikwatako. Abamu balina bakozesa amannyo n'agamba waayi bagamba kusala n'agamba okuluma nako tekukola ki gwe tozikendeezaako okujjako nga ozikenderezaako mu mwezi nga tetunayingira mu mwezi gwa muzizo gwa Zulhijja mu nnaku 10 nga tunaziyingira awo osobola naye oba oziyingidde beera ng'okireka. Ate tugeza kuleeta nniya ya butasala kubanga tumanya Allah yagabirira gwe leeta nniya yo nga yakukola ki yakusala. Mungu ayinza oleetawo ekyenjawulo naye bw'ogamba nti nze sijja kusala kuba sirina ssente nga ne Allah akola ki azibuza. She tugende kusala ku nyini mbusiramu kadde kayinza otuyita kabantu yinza okwogera okusala ne baga naye mbusiramu ffe kutukwatirako wa olira yali Ibrahimu yali ku Ismail Muhammad sallallahu afiirwa mutabani wa ayitibwa Ibrahimu bwamufiirwa n'alumizibwa nnyo olw'okuba ofiiriddwa omwana wo nga muto ate nga sina kindi obamu n'ensonga egamba nti yayinza n'okunsikira ate yali mulenzi. Abu Jahali najja. Abu Jahali bwajja n'agamba Muhammad sallallahu kati ofuse wankuggu tokyawera eyandikuddidde mu bigere akoze eki agenze toleseewo mukulu. Nabbi n'alumizibwa nnyo olw'okuba nti afiiriddwa ate n'amwongerako ennaku naye Allah alaba Muhammad sallallahu nga anakuwadde nnyo n'atuma Jibril alayhi salaamu n'aleeta surati Kawsara n'amugamba nti ettu lino lisumulule olimanye ate olisomesa n'abasiraamu ng'agamba nti inna atainaka al-Kawsara mazima Muhammad sallallahu alaihi wasallam twakuwa ebirungi bingi naye nga mu birungi bye bwamuwa baanukulamu kimu al-Kawsara gwe muggo guli mu jjano gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwagenda okunywesaako abakkiriza bagamba mbu anaagunywako tajja kuddamu kulumwa nnyo jalla jalaaluhu ng'olumwa yakinga Muhammad yakunywesezza kikulu nnyo ebyo yakweka ebingi n'ayogerako kitya kimu naye ng'ekimu kyennyinza okunokolayo mu bye yakweka Allah kwe kuddira erinnya lya Allah n'aliteekako erya Muhammad nga bw'oyogerako ku Allah oyogera ku Muhammad sallallahu ebbanga lyo lyonna kasi toyogera ku Allah Muhammad automatically okola ki Rasulullah omwogerako kati yamugamba naye kyoba onkolera gwe Muhammad sallallahu tonakuwala lwabo babuyabuya fasalli rabbika wanhari sala ng'osala ku lwani ku lwa Allah wanhari osale n'edduhiya n'okusala osale ku lwa Allah kati bagamba Muhammad gwani ate ye nabbi atamala anbiya kemukirira ate guno omulembe gugwe gukyatambula amakulu nti naawe mukola ki naye moli bagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhuhiya naye nga ate Muhammad sallallahu yagamba muwuliriza abasiraamu abatagala kusala dhuhiya kubera hadisi bakwatako nnyo Muhammad sallallahu agamba nti man kana indahu saa omuntu yenna yeetooloddwa obusobozi bw'okusala amakulu ng'alina bizinesi alina edduuka musuubuzi osuubula China n'awalala seka yatugamba abantu bakwata essimu ya mitwalo 6 mitwalo 4 mitwalo 3 ate mwana wattu ya 15 mwana wattu ne ya time oyinza okukozesa ow'omutwalo olunaku naye nga tosobola kutereka mu kabokisi ka dhuhiya nusu 5 wegugerako omwaka ng'ofunye sente zaki mbere nakaseraawo n'owulyanga baga nti abeegatira ku nte muleete sente zammwe basonda 5 omwaka ogenda okugwako nga bafunye sente za zuhiya kituufu
naye gwe n'ogamba nti tosobola kusala tuswala. Omubaka atugamba ati naye omubaka Muhammad sallallahu akugambye nti ne bw'obeera olunda mbuzi oba nkoko tolonda nkoko n'otusalira enkoko kubanga Allah yagamba tosala kinyonyi sala kisolo kya mulwana. Ate kyeyawulidde kuba yalaga ebisolo ebirina okukola ki okusalibwa n'akugamba nti bw'oba osala olina okusala embuzi etandikira ku myezi 6 okudda waggulu. Okitegeera amakulu ng'ekuze bulungi ng'esavu wadde. Bw'oba osala ng'osala ndiga olina okusala endiga ng'eweza omwaka mulamba. Ezo zo zanguwa. Okitegeera olina bw'oba osala nte nga musala nte mulina okumakinga sure ng'eweza emyaka emeka 2. Ate bw'oba osala oli musazi wa ngamiya nga gy'ogenda okusala sala engamiya ng'eweza emyaka emeka 5. Ekyo kiri openly. Okitegeera n'agamba naye ate bw'oba osala tosala ssekkoko kubanga egulumidde bulwakuba nene nnyo. Tosala maayi. Ekyo kinyonyi tosala kamyu tosala biki ebyo byonna biveeko. Okitegeera kubanga Allah yakulaga byolina okukola ki okusala. Naye n'agamba nti falamu yudahi bw'obanga olina obusobozi obusala n'otasala kino kiyagamba fala yukallibanna musallana togezaako ne weetantala n'osembera we tusaalira. Nabbi yakugambye omanyi lwaki yakugamba bw'ati? Simanyi. Yagamba olw'ensonga nti singa osembera ekintu buli lw'okisemberera okikola. Yakugamba nti la takrabu zina tosemberera obuki? Tosemberera obwenzi. Obwenzi singa obusembera okola ki? Ojja kwenda. Yagamba Nabbi Adamu alayhi salamu nti tosemberera omuki? Tosemberera omuti ogwo. Nga makulu nti bwagusembera akola ki? Ajja kuwonoona. Kati akugambye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti togeza kusemberawo tukola ki? Bwetusaalira. Kuba singa osembererawo ekinyegenyege kiyinza okukola ki? Okukwata n'okola ki? Ate bw'osala kitegeeza nti oteeka okusala. Allahu akbar kabir. Oba okitegeera abantu balina ebintu bingi naye n'atajjaamu kusala. Kyova olaba nti guno omulembe gwe gusingako endwadde n'ebintu ebibi ennyo. Lwaki? Ebintu by'okusala twabirekera bataki. N'Abawarabu bansi ndala n'Abasudani n'abaki naye ate baatuleetera ekizibu. Alhamdulillah batuyamba naye ate twalemala mu nsonga kubanga buli muntu ateekeddwa okusala. Ali ettaki asinza Allah naawe ali Uganda asinza ani? Allah subhanahu. Ate amugabira naawe nakola ki? Nakugabira. Amakulu nti olina okukola ki? Singa weetuumako ssente n'otasala ennaku ezo ne zikuyitako Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuleeta ebibonerezo mu baana bo. Ayinza okulwaza omwana kansa ng'ajja kumalako bukadde 3 ataafi. Ate bwe waganya okuwaayo. Omwana ayinza okulwala omutima. Sikosero bamutwala China bamutwala India bamutwala wa n'osala. Naye nga tosaze kya mitwalo 25 ogenda kusipendinga mitwalo obukadde ameka. Allah bw'atyo bw'agamba nti omuntu ayina ssente n'ataziwaayo Allah ate ye bw'ajja okugyamu ezizatwala nnyingi. Kati kyova olaba nti omubaka Muhammad sallallahu yagamba nti awwalu ma nabda'u bihi fi yawmina haza kyokulembeza ku lunaku olwo okukola omwana Adamu ampuliriza wenna ali eyo kyokulembeza okukola nga tonnakola kintu kyonna annusalliya kwe kusala swala ya Eid al-Adha la kabiri kyokulembeza okukola kubanga Eid eyo tukeeramu ki nkeero olw'ensonga lwaki tugikeeramu nti tuba tusiibye ate n'ekirala nti tuba twetaaga tusale mangu abantu tutandika bagabira buli omu omuteeko gwe bafune ku nyama bayinza okubanga gye bagenda okulya ku yagamba nti annuswaliya musobeka kukola ki kusaala summa nariji oluvannyuma mukomewo ewaka fananu halu mukole ki musale lwaki musala kubanga Nabbi Ibrahim alayhi salamu yali asala mutabani wa Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa n'asalamu ki n'amuleetera endiga jabakola ki jabasala singa batulagira kusala baana nti anyirire nnyo gobosala oba mulungi ennyo simanyo banali baddewo oba kitegeera singa nange nyinza okubanga nze nali badde kitange yanditandikidde ku nze nsuubira oba kitegeera singa nange sikola ki omwana ow'obulenzi yali badde asooka nze nali badde mpona nze singa kitange yatandikira ku nze nali badde mpona ndi wakubiri ewaffe naye ebyo byonna yabituleetera Allah kutaasa ffe nti kiri kitununule mu mbeera eyo oba kitegeera akadde kayinza otuyitako abasiraamu abali e Makka olunaku olw'enkya insha Allahu ta'ala olunaku olw'omunaana lwe bagenda okuyingirira ddala mu nnaku zennyini nnyini Nabbi Ibrahimu ezamufuukira enzibu ennyo Nabbi Ibrahimu oyo abantu bamutegeera naye Ibrahimu naye buli omwamu okkiriza nti ye jjajja w'abakkiriza
jajja wabakkiriza kubanga Allah yagamba nti waman ahsana dina mimman aslama wajhahu lillahi nti ani munnaddiini okusinga oyo agoberera jajja wa Ibrahim omukkirizo waki owannama ddala hanifa omukkirizo muki omutuufu wattaba millata Ibrahima hanifa namugoberera nga amugoberera mu bintu ebituufu byakola ki byatambulirangamu nga byakola kati gwatamugoberera bwotasala batukoze eki oba tumugoberedde tugende ku kyafayo kya Nabi Ismail kubanga Allah yagamba nti wattakhadha Allahu Ibrahima khalila nti Allah yafuula Ibrahima mukwano gwe lwaki lwakubeera nga yagoberera ebyo Allah byakola ki byayagala Ibrahima yali si Muwarabu yali musajja Mukanani nga mu Iraq jasibuka Iraq naye afuna obutakkanya ne taata we Azaru Azaru wa musamize Ibrahima ali ku la ilaha illa Allah yagamba aliyonya nasenguka kitaawe n'agenda bwagenda agenda wa kabaka Namurud kabaka yali ayagala kumwokya olwokuba nti kabaka yagamba nga abantu mbuye Katonda okitegeera Ibrahimu alina Katonda kati ngate agamba kabaka nti oba oli Katonda osobola okutta nti nze nsobola okutta wenjagalira n'amugamba nti kale ekyo tukireke osobola okulagira obudde buve ebuvanjuba bugwene buve ebugwanjuba budde ebuvanjuba kisoboka osobola okukikola n'agamba nti sikisobola Ibrahimu n'agamba owaye kantambulemu n'atambulamu ne mukyala we Sara ne bagenda wa Misiri bwe batuuka Misiri Egypt balaba bayinfoma bakabaka ayitibwa Sinani omumisiri balaba abantu abayakayakana kuba Ibrahimu yali mulungi nnyo ate ne Sara nga mulungi nnyo kubanga abo ababiri Allah abogerako nga abasinga okuba baki abalungi asinga ne Nabbi Yusufu anti agamba nti obulungi bwabwe mu kitundu Misiri baali balaze nga teri mulungi abasinga olw'ensonga nti Nabbi Ibrahimu yali wakusatu mu balungi asooka yali Adamu owokubiri Yusufu owokusatu Ibrahimu kati mu bakyala basinga obulungi Hawa yali asinga obulungi ne kudda Sara mukyala Ibrahimu ne kudda Rahma mukyala Ayubu alayhi salaamu nabbi wa Allah katugenda amakulu nti bakayakana nnyo nga bayinfoma bagamba kabaka abakesibe nti kabaka okyali awo tuzindiddwa abantu abalungi ennyo naye nga bakayakana tubategeera nga abagamba nti mugende muyite omusajja ajje nga bayita Ibrahimu nga agenda mu lubiri nga kabaka amubuuza nti omukyalo oyo yakayakana omuyita otya Ibrahimu n'asiriikirira n'agamba mwannyinaze abe kugamba nti mukyala wange bandimuse ne batwala omukyala kati asanyuka nnyo agamba nti onaafuuse mukoddomi wange okitegeera omukyala mulungi ngaba kabaka ne isaaza zibeera kati kabaka agamba bayinfoma be nti muyite n'omukyala ajje nga Ibrahimu akoze eki kuba yagamba Ibrahimu fuluma Ibrahimu anasanga mukyala we bwasanga mukyala we amugamba nti kabaka ambuuzizza nti nkuyita ntya neŋŋamba oli mwannyinaze naye tukola nsobi yogera ekyo kyennyini kyenkoze eki kyenjogedde era olwayita omukyala ne bamubuuza nti omuyita otya nti mwannyinaze n'agamba bayinfoma be nti mumuntwalire mu kisenge nawe bamuteeka mu kisenge ajja okubeera nti amukolako ogwabulisa-maanyi n'abeera nga omukyala amugamba nti ndi mukazi bukazi ogaddewo ate kiki ekikupakusa naye nkusaba ompeeyo dakiika nsalemu akameka bbiri bwe nzimaliriza ng'olujja okola kyokola ki kyoyagala omukyala n'afuna wuzu n'asala laka bbiri ku sujuudu esembayo n'asaba Allah nti nkusaba Allah gwe wampa nabbi wa Ibrahimu alayhi salaamu naye nkusaba otaase ekitibwa kyange ng'omukyala neme kuswala mu maaso ga bba wange kubanga ndi mukyala we ntaase omusajja ono Sinani omukyala amaliriza amugambo maliriza nti maliriza ssebo ajja amukwata omukyala Allah yakuba Sinani ekigwo n'agwa wansi n'azirika naye kabaka agamba kabaka azirika amala ebbanga omukyala n'atya n'agamba nti singa omusajja ono bamusanga ng'afudde nze akoze eki nze amusse n'asaba Allah amuddiza obulamu n'amuddiza obulamu we yakoma we yatandikira n'agala mukwate ogwokubiri Allah n'amukuba ekigwo n'amuzirisa omukyala n'asaba era Allah n'amuddiza obulamu n'amuzzengu n'agala amukwate ogwokusatu era n'amukuba ekigwo n'akola ki n'asaba Allah n'amuzzengulu kati mu kumuzzengulu yatya nnyo n'agamba mukyala gwe fuluma wano oba oli jinni oba oli muntu sikutegeera n'abagamba mugende kati omukyala wadde eri Ibrahimu amubuuza nti nsonga kiki ekibaddeyo n'amugamba nti kabaka abadde ayagala kunkwata Allah n'antaasa Ibrahimu n'amugamba nti nange obwedda Allah abindaga ku TV wano mu maaso gange ngambiraba byonna ebibadde mu kisenge kubanga Ibrahimu mukwano gwa Allah mukwano gwa Allah n'abimulaga naye
Ibrahim alayhi salam omukyala bw'amaliriza ekyo bamuyita ate akomewo munda kabaka olwo kabaka abatidde kuba bantu banjawulo bibakola byanjawulo bayinza okumuwambako obwakabaka bwe n'agamba omukyala nti mukyala gwe nkuwadde engamiya 10 n'ente 10 endiga 10 n'embuzi 10 genda nabyo n'omukyala ono ajala omukibutiya naye mukuwadde ogende naye abeere ng'akuyambako mu mirimu yamuwanga omuyambi wawaka olw'okuba abatidde naye muve wano mu Misiri mugende Ibrahim alaba mukyala we bagoba embuzi ajja nazo ebuzi ki mukyala kiki n'amunnyonnyola bulungi nti kabaka yakoze atuwadde ebintu ne bagenda e Shami mu Syria bwe bawangalira emyaka 20 Ibrahimu embuzi zikoze eki n'engamiya biyingi wadde Allah amugaziriza riziki ng'akwata engamiya 10 n'ente 10 n'endiga 10 n'embuzi 10 n'abisala ku lwa Allah n'abiwa abantu ne babirya n'embwa ezaali zimukuumirako ebisolo ebyo embwa omutwalo gumu 12,000 abantu nga bayinza okugenda omugaga ne baga nti omugaga tugaludde ebisigaddewo n'okusiba ne tusiba ne bamutendereza ne bamugamba nti olyaga ne bamutendereza n'addamu n'asala embuzi 3 n'endiga 3 n'engamiya n'ente n'agamba mbigabudde lwa Allah ate mbabuulira mbakakasa singa Allah mpa mwana gwe naalikoze eki gwe nandisaze olwo Ibrahimu talina mwana n'essuubira okuzaala talina ne mukyala we ati mukyala we Sara ba Ajala yali tannafuka mukyala we yali mukozi kati Sara aleeta ekirowoozo agamba nti ndi mu myaka 76 omwana sikyalina ssuubi bawange osobola okuzaala mu myaka 86 okyali oyingira ekyenda naye nkukkiriza nga tannayingira na 86 nkukkiriza ofune oyo omukozi wange kuba bamumpa zamulinako obuvunanyizibwa beera naye ofune omwana bw'abeera naye n'afuna olubuto bw'afuna olubuto ono n'afuna amalala omukozi nga takyawulira mukama we mukama we agamba Ibrahimu nti omukyala atandise okuntenguwa obukuku bw'abakyala atandise okumanya nti naye mukyala mu maka kuba alina olubuto oba okitegeera Ibrahimu yagamba Sara nti mukoleko kyoyagala kubanga gwamulinako obuvunanyizibwa Ajala we yawulira ekyo nti bamugambye bamukoleko kyayagala n'adduka n'agenda ku mugga wansi bw'agenda ku mugga Jibril n'ajja Allah amusindise amugamba nti gwe tonakuwalala ate totya ogenda mu lubuto mulimu omwana wa bulenzi omwana oyo watusamihi Ismaila Allah akuwadde omwana bamuyitani erinyo jamu Ismail kitegeeza kwanukula Allah yamukola ki yamwanukula mu lulimi olubebulani yakitegeeza okwanukula nti Allah akoze eki akwanukudde abo kitegeera nti ojja kuzaala omwana w'obulenzi n'amugamba kati ddayo ewaka kati bwaddayo ewaka obujja bweyongerani Sara ne bumweyongera ono azaala omukyala obujja ne busukkawo Sara n'agoba Ibrahimu atwale mukyala we afune gy'amutwala tebakyasobola kubeera wamu okitegeera kati Ibrahimu Allah amugamba nti twalani nti twala Hajara ne Ismail mutabani we mugende mu lusenyi Makka obalekeyo mu kiwonvu okomewe waka obeene mukyala wo n'amutwala mu kiwonvu Makka n'amulekaawo kubanga yagenda n'entende n'ekikapu ky'amazzi ne batuuka ekiseera nga amazzi matono kubanga Ibrahimu waba agenda omukyala Ajala amugamba aba atambula amusika ekkanzu amugamba nti otuleka wano awatali bantu awatali ki otuleke n'omwana omutono Ibrahimu yasirika n'amusika n'amugamba ssebu otuleka wano tetuwali kyakulya tewali kyaki tewali mbeera yonna Ibrahimu n'asirikirira n'atambula n'amusika ssebo otuleka wano Allah yakulagidde otulekawo nti mukyala wange ontaasizza badde sina bwe nakikugamba naye Allah yaŋŋambye nkole ki ekiragiro kya Allah aŋŋambye nkuleke wano okitegeera aŋŋambye mbaleke wano era Allah ajja bakuuma n'abasabira nti Allah nkusaba rabbana inni asakantu min zurriyati yasaba Allah abeerenga ezzadde lye waalirese ne mukyala we nani Allah abakole ki abakuume bulungi abaleetere n'abantu abanaabeera nabo bababeesebeese babakuume kuba tewali muntu yenna abawe n'ebyo n'abagabirire ebyengera Allah kwe kuleeta ebyengera e Makka kubanga dua yali ya nabyani Ibrahimu alayhi salaam eyo aya eri mu surati Ibrahimu okitegeera kati yagenda addayo baddayo
atuuka esira agenda e Palestine asenguka e Sham e Syria bwagenda eyo n'abeera eyo kati twagala yawumutalooya awo wewali ekinyusi kati kunaku olw'omukaaga yaloota nga bamugamba sala omwana wo Ismail neyeebuzaabuza n'asala ebisolo kunaku olw'omusanvu ne bamuloosa sala omwana wo olw'omusanvu olwaleero n'asala ebisolo n'ava naye ng'atandise okukakasa nti embeera kubanga bannabbi bwe baalootanga bwali bubaka Allah yafunza Palestine okuva e Palestine paka Makka yafunza e Mashariki ne Magharibi n'atuuka mangu mu budde e Makka bw'atuuka e Makka ku lunaku olw'omunaana ekiro ekikeso olw'omunaana n'amuloosa lwe bayita yawumutaluya nti sala omwana wo awo yakakasiza nti olwo lunaku olw'enkya talina ebyabadde aloota byonna bibadde bituufu nga Allah yakola ki yamulagira ku lunaku ekiro ekikeso olw'omwenda kyajja nga kiragiro nga Allah amugamba nti inna Allah ya'muruka an tazbaha waradaka haza nti olunaku lwaleero kino kiragiro ogenda kusala omuki omwana wo kati ku lunaku olw'omwenda emisana atwala katabanike emyaka 7 bambi kasajja katto agenda nako mu lusenya Arafa agenda nako atambula nako akagamba nti ya bunayya wange katabani kange inni fil manami nabadde nebase ekiro nalabye nga nebase ekiro anni azbakuka nga nkola ki nga nkusala okitegera nga nkukola ki nga nkusala kati omwana amugamba fanzuru maaza atara naye gwe okyogerako ki ku nsonga eyo Ibrahim Ismail okyogerako ki ku ekyo omwana amugamba nti ifalu matumaru kola ekyo Allah kyakukoze kyakulagidde satajiduni insha Allah minas sabirina kati maliriza olunaku tumalirize akate katuweddeko bye tunabyongerako inshallah kati maliriza nga ngamba nti olunaku olw'ekkumi lwe yatwala omwana agenda amukole ki amusale Allah n'amuleetera endiga era Jibril yajja nayo ng'amugamba nti Allahu akbaru la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamdu naye naddamu ne mutabani we naddamu nga batendereza Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ekyenjawulo kubeera nga tusala fenna mbakuutira nga nange neekuutira tubeere nga tusala tufunemu obulungi ennaku ziri 10 olw'ekkumi n'olumu olw'ekkumi n'ebbiri olw'ekkumi tulina kusala nakukalira ki nyama abantu bezzana mwenna mbatumira namasuba wa jjajja wange nkwagaliza Idi ennungi n'abantu mwenna mbagaliza Idi ennungi abantu b'e Masaka Wakisi tujja kuddingana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tujja kuddingana inshallah ta'ala temuva ku Bukedde TV1 tugende maaso n'okubeera nga tusala ebisolo ku lunaku olw'Emmande naye ku lunaku olw'Essande mu lusiibe lwe Alafa. Yenze Mpaji Farid ku lwamunange Mahadi Lusiba Wajid ate kwoteka Jati na Bukenya Gladys ate kwoteka Josephine betukoze nabo olunaku luno olwaleero. Ebadde program